okunga abantu mugenda kusinkanayo bakulembeze bannaffe naddala abalondebwa ba MPs ba district chairpersons ba mayors ba councillors n'abalala basaba mukwatagane nabo bulungi temulwanagana nabo nkiddamu basaba mukwatagane nabo bulungi temulwanagana nabo kuba nfunye reports nyingi nnyo nga abakulembeze abalonde nabo abakunga abantu ng'ebiseera ebimu bakontana banange mbasaba mufube muleme tuwa kifaananyi kibi saagala bantu batunulire nga gurupu y'abantu abalwanira obufofofo kuba omulama gwe tuliko munene nnyo okusinga ebifo ebyo ebyokwesimbako so mbere ku alaali ate temutswaza basebo ne bannyabo ekyo kindeeta ku nsonga ey'okubiri ensonga eyo ey'okulwanagana muffe kennyini neya pokopoko oyo pokopoko basebo ne bannyabo ayinza otuyubuluzaamu bwe tuba tetukoze ekituufu okulwanagana muffe kennyini kiyinza otuyuzaamu bwe tuba tetukoze kye tulina kukola ng'abakulembeze era nga naffe bamemba njaga bajukiza nti buli nakyemalira basebo ne bannyabo akozesa enkola eya divide and rule oba bawulemu oba fufugaze kyannaku ebiseera ebimu naffe tugwa mwaka akatego ka Museveni kakozesa okutwawulamu ze nga ndaba bapokopoko ba Museveni nga babawo kapropaganda konna akajja bakabuukira mangu tumumanyi ono muntu wa Museveni naye neyefuula awagira Kyagulanyi avunze Kyagulanyi gwakola naye oba neyefuula awagira oli akola ne Kyagulanyi akuriyetingewo enjawukana eyo abo be bantu abasobodde okuwangaza Museveni okutufuga emyaka 37 tulina okuba abeegendereza tulina okwegendereza ennyo nga wenze nga mbagamba baganda bange nti nakyemalira ffe bwe tuba nga tuli bize tuli mu kulwanagana tageti yaffe ina kuba Museveni ye mulabe waffe amaanyi mugamalire ku Museveni amatonotono agaba gasigaddewo mugamalire ku kitabani ki n'obwanyi obulala obwa balansi obwa busigaddewo nabo bumumalire ku abo ababali okumpi naye nga mumanyi nti batembeta nakyemalira buli bwe tuba nga tuli mu kulwanagana mu kifo ky'okuba nga tulwanyisa nakyemalira kiba kizibu omuntu yenna yenna okumanya ani gwe tukolera ate nga bwe mbagambye wano nti osobola n'okuba ng'okolera Museveni ng'okolera nakyemalira naye nga tomanyi nti okolera nakyemalira otya njagala otunulemu mu ntambula yo ebintu by'obadde okola ennaku eziyise ofumiitirizemu binafuya nakyemalira oba binafuya ffe bwe biba binafuya ffe mu ngeri yonna biba biwa nakyemalira amaanyi ate bwe biba binafuya nakyemalira biba biwafa amaanyi nebyokola bwe biba nga birina engeri gye biwa nakyemalira amaanyi nga bitunafuya awo naawe ojja kiraba nti ddala mutuufu oba okolera ani so ekyumbadde nyina okibagambako njagala nkiseeko nesiira baganda bange nti sigezaako kubasirisa sigezaako kubaziba mumwa kubanga ekisinze okutambuza obubaka bwaffe n'ekisinze otuholding accountable ffe abakulembeze kwe kubeera nti mmwe mwina eddembe ery'okwogera eddembe eryo temwina ddisuula mwina okwogera speak ne bwe muba mwogera first mwebuuze njogera mazima ekyokubiri bwe mba njogera mazima ng'alinako evidence ekyokusatu byenkola biyamba struggle yaffe ogenda mu maaso oba bitunafuya mba njagala nnyo basebo ne bannyabo era nze nga nkibasaba nti bw'oba olina obukakafu bwonna nti tulina obamu ku bakulembeze baffe oba abantu betukola nabo oba bafuukiroja oba comrade yenna naye ng'alya mu lulime ne mu luzise evidence eyo gituleetere
evidence ebo gituletera tujja kulaba ekyo gikolera basebo ne banyabo tuze tukiraba mu struggle yaffe eno nti abantu bangi nnyo basongeddwa wamu ennwe boogeddwako ebintu ebimu nga bituufu nate ebiseera ebimu nga bikyamu ebituufu tuze tubiraba nekyembuuza nti ebikyamu bwozula ekikyamu oluvannyuma nga tekimaze okubamenyamenyamu nobanafuya kiba kituyamba mbawaddeko example eya muto waffe Bobi Wine kati ali mu kkomera waliwo we batuleetera information ti Bobi Wine oyo alabika kasajja paka ate bwe bamusiba ne bannaffe abalala olw'okugaana okubakolera ne kakati ali mu kkomera ate bamubonereza na nnyo olwawa gy'ava kubanga basuubira nti kubanga ava mu west alina okukola nabo ensonga yemu mbabuliddeko n'ekyali ku campaign trail omu ku bakyaliba nga bankuuma nobert aliho bwe bagamba nti yankasukidde grenade paka we bajjayo ka vidiyo ako ne kakakasa abasinga ku ffe nga nze siriimu naye abasinga bwe bakkiriza nti ddala nobert si kasajja so mbasaba baganda bange tufumiitirize sitole nyingi nnyo zitandikira mu balabe baffe ne bazitusindikamu so tetulina kukkiriza te mulabe waffe kututemera kkubo tetulina kukkiriza mulabe waffe ate yabaatuwa ekyokutambulirako noffe tulina okwedisaidingira wa gye tutambulira Museveni si alina otusalirawo gwe tukolagana naye Museveni si alina otusalirawo gwe twesiga Museveni si alina otusalirawo balabe baffe kuba ye mulabe waffe. Now how can your enemy decide for you your friends? Are you kidding me? Ensonga endala basebo ne banyabo era nga egenda okusembayo abantu bangi nnyo babadde beebuuza tuyimiridde kuki ku nsonga y'abaganda baffe Muhammad Ssegirinya ne Allan Ssewanyana. Ensonga eyo navaayo ku mutimbagano gye buvuddeko ne njogerako era njagyogerako omulundi omulala wano mu Buntu. Okusooka njagala okwaniriza abaganda baffe obakulisaayo mu nkomyo gye babadde ebbanga eggwanvu nga tebalina musango alisi ffe nga bwe tukimanyi mukulikeeyo baganda baffe manyi akaseera kabadde kazibu nnyo naye mukulikeeyo nnyo. Njagala okwebaza ttiimu y'abalooya n'abo babayambyeko mwebale nnyo mwebalire ddala butapowa naye okusingira ddala njagala okwebaza mmwe bannayuganda n'emikwano gya Uganda mwenna okwetolola ensi yonna abadimandinze ababadde babanja baganda baffe bano mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okubajjukiza nti bannaffe bangi nnyo babuzibwawo bangi bali mu makomera awatali musango temulekeraawo batuwaddeko 2 bokka abalala 10,000 bakyaliyo. So njagala tusigale nga tubanja baganda baffe basobole okutebwa makomera kuba baliyo babonabona nga tewali musango tebalina musango at all ne kubanga Museveni ayagala bakkakanya ensonga lwaki abakuumidde mukomera. Mwenna mubadde nga mubiraba mawulire era nga mubisomako nti ekiwamba abantu kikyagenda mu maaso. Bannaffe bangi bagenze maaso nga bawambibwa abakasembayo ye Khalid Sebbi ye Kabugo Alex ye Sebunya Yasini ye Kajimu Fred abo bawambirwa na Kaseke ewa Honorable Allan Mayanja n'omulala muganda waffe Mubiru Saddam Sadati bamuwambye nga bamujja ku Salama Road. Tugenda mu maaso n'obbabanja twagala abantu baffe. Bring back our people. Bring back our people. Bring back our people. Mutuwe abantu baffe. Tugenda mu maaso nga tubanja abantu baffe balina okubata kubanga tebalina musango bonna. Bangi tetubamanyi twogerako abo betumanyi ne bangi abatamanyiddwa bawambibwa bangi
buli agenda mu kkomera asangayo eyo omuntu tamumanyi tamulabangako tatukangako nakamocha naye nga bamugamba gwe mupulaninga kine Kyagulanyi kubanga bamusanze bambi alina dread oba bamusanze atambula agoma oba bamusanze amaaso mamyufu oba bamusanze n'engeri yonna. So tubanja abantu baffe, twagala abantu baffe bateebwe. Muganda waffe Tawa yateereddwa eggulo ababuulidde bye yayiseemu, tuwongera okukulisayo nawe muganda waffe Tawa. Kakati zize ndaba mawulire kyenkakasa tinammwe mubadde nga mbiraba nga ndaba ebiwandiikibwa ne monitor yabiwandiikako nga bagamba nti wabaddewo enteesaganya wakati wa Nakyemalira ne saidi yaffe okulaba nti abantu baffe Honorable Ssewanyana ne Ssegirinya nga bateebwa. Ekyo nja kyogerako nti basebo ne bannyabo. Okusookera ddala njagala mumanye nti wadde tukkiririza mu kwogeraganya na buli muntu yenna, okwogeraganya okwo ekibuuzo kye tusooka okusaawo nti kwogeraganya kwa nabaki, kwa nkola ki, era tutya, era ku ki? Mwenna muze mukiraba nti Museveni y'okwogeraganya kwe kwa oyagala nkweyo sente mmeka, oba oyagala nkwe kifo ki nsobole okuvuga nga wirubalo. Era bazayogeraganya nabo mubalabye bamaliriza abavuga nga wirubalo kuva ku Beti Kamya paka ku Maama Mabira kati Mao mumulabye n'abalala mujja balaba. So fe tugenda maaso nga tubagamba nti tetulina pulaani, tetwogerangako na Museveni, tetugenda kufukamirira Museveni, tetugenda kuteesaganya na Museveni kubanga tetuli bakyali ba Museveni. Tetuteesaganyangako na Museveni, no. Era bwabaayo omuntu yenna nga yateesa ne Museveni, ekyo yatukikola nga tetumanyi era nga tetumukkiriza. Era mwami Museveni twagala okutegeeza nti wabaawo be bakusuubiza mpewo. Bw'oba bawadde ssente nga bw'otera okukola waguze empewo. Eddembe lyaffe si lyakuteesaako, si lyakuteesaako. Ffe tetuli beetegefu kwogeraganya na muntu atukutte n'atussa ku mugundumu gw'emmundu n'atugamba katuteese. Abawambe tebateesa n'ababawambye. Abantu abalina eddembe lyabwe be bateesa n'abalala balina eddembe. So nkyogeddeko ekyo katiriza nti wabaawo omuntu yateeseza ne Museveni yakikoze ku lulwe si ku lwaffe. Era Museveni oba waguze empewo. Nayogerako ne leader of opposition Honorable Mpuuga kubanga yakulira ttiimu yaffe ey'omu palamenti. Era ne mbimubuuzako bino benze nsoma mawulire ebyokwogeraganya ne Museveni n'abyesambajja. Era nga bwazze abyesambajja mu lwatu ku radio ne ku TV. Era yabaze ekisa mu bigambo bye nti paka ng'omuntu alese evidence ng'alese obukakafu obulaga nti wabaddewo okwogeraganya n'omuntu yenna okuva mu ttiimu yaffe, tujja kusigala nga tumutwala nga pokopoko owa Museveni. Bannange mbasaba tuleme kukkiriza Museveni kutusigamu nsigo za kwawukana, okutusigamu nsigo za buteesigangana. Tubeere nga buli omu bw'apima munne tamutegeera bulungi. Ekyo tetulina kikkiriza kuba bwatu bazaakola mu bibiina ebyenjawulo era bwatu bajagala okukola muffe. Naye ekiseera kye kimu ate wano mumpulirize bulungi. Ekiseera kye kimu njagala mutunule enkaliriza n'erisa ejjogi. Mutunule enkaliriza kubanga ne muffe kennyini mukimanyi nti temubulamu nsolima. So tubeere nga tunula nkaliriza. Era ekibuzo ekiriwo nti bwe tuba twekengedde omuntu tudiringa nakyo tutya. Mwekengedde naye siina bukakafu.
Museveni nkibagambyeko nti agenda maaso n'okukozesa ekkooti n'ebitongole byonna okunyigiriza bannayuganda asobole okubafufugaza, asobole okubakozesa kyayagala. Kubanga amazima amatuufu gali nti bw'wabanga oli yassa omusango nga waliwo ekkooti, waliwo n'abalamuzi, ono nazo omusango gwa namugomola gwakutta bantu. Lwaki ate ayina kuteesa na Museveni okuteebwa? Kati ekkooti zaaki n'abalamuzi baaki? Guno omusango capital offense, abantu 28 abattibwa. Ongamba otya nti ate omuntu gw'ogamba nti yeyabasse kati ajje ateese naawe omute? Nawuliriza Nobert Mao gwe muyita minisita w'amateeka ng'agamba yabadde akolera wansi w'emmeeza mabega wa kateni okulaba nga bateebwa. Mwami Nobert Mao oswadde nnyo kubanga wakakasizza nti kaakati bino si bya kkooti wabula bya bufuzi. Wakakasizza nti bino si bya mateeka wabula bya kunyigiriza. Lwaki oteesa n'omuntu ng'ogambye nti yatta abantu, kati ab'e Masaka be battako abantu 28 b'ogenda bakola otya? To negotiate with somebody that you claim has committed a capital offense of 28 murders. What is going to happen to the 28 victims of murder in Masaka? Who killed them and why? Ani yatta abantu e Masaka era lwaki? Njagala mujjukire nabagambako nti Museveni buli bwe bava mu kulonda ekitundu ekitamulonze bafuna obuzibu babatemula ebijambiya. Si gwe gwasooka batta abantu Entebbe, batta abantu e Masaka. Si gwe gusoose nga batema abantu e Masaka. Ani yali abatta nga Ssegirinya yali tannafuuka na kansala? N'olwekyo basebo ne bannyabo ebibuuzo birina okubeerawo. Kyansonyi nti ne mu ffe tulinamu abakulembeze abalondebwa ku lwa NUP naye nga bakyogera mu lwatu nti tugende tuteese ne nakyemalira ku nsonga ezikwatagana n'eddembe lyaffe. Engeri gye babadde bakyogera mu lwatu njagala nange baanukula mu lwatu nti tekigenda kubaawo kikafuuwe ffe okuteesaganya ne Museveni ku ddembe lyaffe. Gwe bwe oyagala kuteesaganya na Museveni oli wa ddembe, naye kimanye nti byogera ku lwo tebikiikirira ffe. Eddembe lyaffe lyatuweebwa Katonda ne likakasibwa ssemateeka. Bwe mba nnyina omusango ntwala mu kkooti mpoze, bwe mba siina musango nzijjakolo. Muntu teribuweebwa muntu, yazaalibwa nalyo ajja kufa nalyo. So tetugenda kufukamirira Museveni nga tumwegayirira. Nyabo tetusobola gaana bantu kwogera kye baagala nga bwe ŋŋambye, naye ffe nga ffe tusitandinga ku ddembe lyaffe. Kyannaku nnyo nti tetunaba kufuna mukisa kulaba kuwona bo Ssegirinya na Ssewanyana yadde okwogerako nabo, naye era oba oliawo yensonga lwaki tetusobola boogerera olwaleero. Naye nja kwogera kino nti kye twali tuyimiriddeko nga batwalibwa mu kkomera kye tuyimiriddeko olwaleero era kye tugenda okuyimirirako olubeerera, nti si musango okuvuganya Museveni. Si musango n'omulundi n'ogumu okuvuganya Museveni. Katusuubire nti bannaffe lwe banaddamu okulabika eri abantu oba okwogerako eri abantu, nabo bajja kuba bakyali ku mulamwa gwe gumu nga gwe tuyimiriddeko ebbanga lyonna. Nga maliriza basebo ne bannyabo, nja kwongera okubajjukiza nti enneeyisa oba ebintu Museveni byakola tebiraga maanyi ge, biraga bunafu bwe. Ebintu Museveni byakola ebyokusiba abantu, ebyokuvoola amateeka n'ebyokozesa abapokopoko ogezako twawula tebiraga maanyi ge, biraga bunafu bwe.
naye ate nammwe njagala mbagambe nti enneeyisa yaffe akabanga akayisa akatono abamu ku ffe era nayo teraga maanyi wabula eraga bunafu. Okulwanagana n'okusojjagana tekiraga maanyi, kiraga bunafu. Mbasaba mumanye nti mwenna muli basibe. So omugenzi Basudde yakyogerako nti abasibe okulwanira eruzira liba bbula ly'amagezi. Mbasaba tubeere bagezigezi kuba manyi tuli bagezigezi. Museveni atunyigiriza nnyo, naye okunyigiriza okwo nsaba kuleme kutunafuya. Netoloddeko eggwanga, nabaddeko Hoima, nembako Mubende, nembako Iganga, nembako Serere. Naye yonna yonna gye tuyise baganda bange, bannayuganda beeyongedde bweyongezi ku kyajinga. Beeyongedde bweyongezi ku kyajinga. Nali mbuuza omu ku mikwano gyange ba president w'eyo Zambia, ne mugamba naye wamalako otya nga mwalwana nnyo nnyo ne lungu yabafuga babba obululu bw'abafuga. Ate abantu baffe ebiseera bisinga bw'obabba bagwamu amaanyi, kuba ne Nakyemalira ayagala nnyo bamalamu amaanyi. Bwe yabba akalulu kanakwedde mu buswavu bw'ekitalo yaragezaako bibatamya bamalamu maanyi. Era ojja kwegendereza nti buli omuba mu kulonda abamu bagwamu amaanyi ne bagamba abirabika tebisoboka. Abalala naatu olw'obunafu n'okugwamu amaanyi ne bakkiriza okubeera basireevu abaddu ba Nakyemalira, n'abaana ne babivako buvi. So mukwano gwange oyo namubuuza nti mwamalako mutya? Ne bababba ne mulemerako, ne bababba paka we mwamuggyako. Yambuuza nti ebizibu byammwe biweddewo bwe bababbye? Nti nedda. Ebibadde bireetera abantu okunyiiga okwagala okuggyako Nakyemalira biweddewo? Nti nedda. Then tebajja kupowa. Gye neetoolodde mu Uganda yonna njagala obbakakasa nti ebizibu bye balina bikyabasindiikiriza buli lunaku okugenda okulaba nga bakola kye basobola okuggyako Nakyemalira. Tetulina option ndala baganda bange okuggyako nga tuggyeko Nakyemalira. Mwenna Museveni talina problem batta era kyapulaninga, kubanga amanyi tagenda bakombinsinga, amanyi talina muwendo gwa ssente gwagenda kuwa enseeterere, talina muwendo gwa ssente gwagenda kuwa eddagala lifune amalwaliro gafune eddagala, talina muwendo gwa ssente gwagenda kuwa